nsuubire munyumiddwa mulina mu baganda bammwe abamaliriza emisomo ate nga tebavudde wano na bbaluwa zokka bavudde wano nga balina experience emirimu balina basinga bonna balina kyekirungi kyetwenyumirizamu ku Victoria University nti osoma nograduatinga nogenda nebbaluwa naye nakyo kitukakatako okumakinga sure nti agraduatide naye agenda ng'alina omulimu si bino ebyokusoma bino byetwamanyira abantu abasoma ne badde waka ne bakola ki ne batuula ate ne bafuukira ekizibu bazadde baabwe n'eggwanga njozaayoza abaana kutuuka ku kino kubanga okuguladuwetingisa abaana abasukka 1,500 is not easy ate ne bajja mu 5-star koole efaanana bweti tekiriyoza era mbayozaayoza ate era mbagamba kati bwemufuluma muleke kubeera ba job seekers mubeere ba job creators kubanga ensi gyeraga kyeyagala mufunye omukisa mubeera mu university ennungi ate eri mu kibuga era njozaayoza ba founders Dr. Sudil Paleria n'omukyala ne family abatandikawo university ennungi sibo kyamukama era banda bakati down ino badie you know yes so mbadde nsoma ate kintu kirungi nnyo because kino kyekikugattako kino ekyokuba ng'osoma ng'ate olina ne career yo nga gwe omuntu kuba basinga balowooza nti osoma afuna mulimu osinga nkugamba ebyo tusiba tuyiga everyday so knowledge is power osoma abantu balina degrees ezisukka mu 4 tegera ne beeyongera ne bakola ne masters so okusoma tekukoma because tusiba tuyiga and the creative industry nga nkugambye nti ebintu Mwebale bakuwadde contract nga tosobola gisoma ate nga can't afford a lawyer. That's where your books come in. Wali yagala kola reunion concert naye kyatuukawo wakati awo kyatuukawo wakati nti budget tuli less budget nene nnyo ayina bagamba dalina half of the budget so I'm waiting for another partner to come in. Oh my goodness, you cannot imagine what Obsession can do as a production. I think it's totally nothing to do with what Blue 3 did because now when I we were 360. We used to do stage plays, we were very big performers. You remember us with that, then definitely we could sing. Okay, we're mediocres in singing, but definitely we're very big time performers. So we're going to bring the whole, what they call the whole art on stage. Gloria Boogie. You're Mumanyi. Mumanyi, she's an upcoming artist. Mumanyi, okay. Very sexy girl. Yeah. Yes. So what happened? She tukwa mulavu. That's the thing. Tukwa nyo mulavu, ati tuli bantu wali very sincere. So when you trust someone, not vamu, it's so disappointing. So that's what happens. Because we love. When we love, we love. No, I think they should. I want to hear from Gloria's side. And so, you know, before she even gets to court. But so Gloria's side, Gloria, what you have to be yeah, I think that's the only fair. Olowooza omusango gwandi obutambye okufuluma ababutadde bagoya ka recording abafa bakatambuza